Amanya gange nze Mugwanya Johnson Banda nva Luweero. Ne kyembadde njagala okumanya ku mbizzi nti kyali wadde kisaana obukulu bw'ennume, enjawulo y'ennume n'enkazi ebbanga eriri wakati okusobola okumpa abaana abalungi. Manya ganyanze na Salipros. Ekibuuzo kyange kiri nti nina embizi yange yazaala omwaka oguwedde mu mwezi gwe 12 naye kati njiwadde ennume okumala entuula esala n'enjiwa ennume naye kyagaanya okuwaka. Lwaki? Ya Steven nga nviridde Kampala ekyalo Nankulabye mu Masiro. Kyembadde mbuuza nze nunda embizi nawe embizi 2 nkazi naye nga structure yaayo ennunda yange gye nnunda nti nakuba ebibaawo waggulu nzirundira waggulu sizirundira wansi nga gavumenti no tukozesa IMO eyo enkola mbadde sinakola kulaki kugikozesa newankubadde nti natuukako ekyanja n'enjiraba engeri bagikolako naye nga bagikolera wansi ate nze bwe ndaba wansi amazzi gagenda kunsumbuwa so eyo n'engikola ki n'engifiisa. Tugikozesa tutya enkola ekisooka? Ekyokubiri ekibuzo kyange kiri ku African Swine Fever. African Swine Fever tugambye tugenda kuyiga ku engeri gye bamuvunulamu nakyo tukisuubire nti tugenda kiyiga n'entabula y'eddagala lyayo. Yes, kyembadde njagala omanya ku gundi. Then ekirala gestation period y'embizi batwagala tumanye nti nga onogamba nti enkoko etandika bweti n'ebikira ku myezi 4 oba 4.5 manjagala manye nti we mantadde mu project yange ntaddemu embizi zange ziri ku myezi 3.5 ntandika ddi ofunamu nga ataddemu sente zange. Tiwabukenya Vincent okuveeka mukya. Kati nze kyembadde mbuuza ku mbizi sinaba kutegeera ngeri gye njjanjabamu embizi. Ekyokubiri embizi mba njagala kumanya wawe nsobola okusanga embizi ennungi nti obaffe waneeno mu gundi yaffe mu faamu yaffe tuzirina otugambe nti embizi ennungi ebeera ya ssente bwe ziti nti oba mitwalo bwe giti ento oba enkulu ya gundi bwe ziti otubuulire n'ebbanga kimwekulira nti myezi 2 oba 3 embizi eba etuuse okuwaka. Awo kututeekamu ekinyegenyege ekisobola okukola ki okutandika okugamba nti nze mba nfunira mu bbanga bwe riti. Kyekyo kyembadde njagala otegeera n'okumanya engeri gye njijjanjaba nti bwe lwala omusujja nzijjanjaba bwenti ne bwenti oba waneeno tuyina eddagala nti ddagala bwe riti lye muyina okutwala embizi ng'erwadde n'entabula y'emmere okuŋŋamba nti nno ng'osobola okuŋŋamba nti osobola okuddira waliwo abamu abatugamba nti ettaka ly'ekiswa oligatta n'emmere bweti ne bweti n'otabulamu kino nalyo likola ng'emmere y'embizi. Okitegeera mulimu ababumba emmere n'abumba ttaka lya kiswa n'aziika n'akola bwati ne bwati. Naffe bye bye tubadde twagala otulambuliramu ku bintu by'embizi oba ku mmere y'embizi. Amanya nze Kikoba Peter. Nviridde ku kyalo bakiyita Kibuzi mu Kayunga district Gombola Busaana. Ekibuuzo ekyange Dr. yasomeseza ku ngeri tukolamu eddagala erifuuyira omuddo katukozesa ebimera naye nze mbuuza eddagala eritwala bbanga ki okwonooneka kulekerawo ddikozesa. Amanya n'eddoboozi once again Nakibira Bete. Ekibuuzo kyange kyenjagala obuuza kuba luli mbadde nfokasinze ku nkoko nga manyi babuuza onwe ku nkoko. Tuyina obuzibu obwatugwiridde Dokita ewaffe tuyina obulwadde bw'ebitooke ettooke lyengera ekiwuka totegedde nakyo ekivudde totegedde nakwe kiri naye nga bw'obuuza balaga tebalina solution ya kitooke ekyo. Kirya kino n'ova n'osanga nga kiririddwa n'ekirala ne kikola ki wano ebitooke biba birabika bulungi naye bwe kituuka mu kussa w'olabira nga kitandika okukola ki okwengera. Ekibuuzo kyaffe kya kigenda ku munaabagookya
Munabagocha tusobola okukozesa artificial insemination nga bwe babikozesa mu dayali. Mugwanya Johnson Banda gemanya nva Luweero. Ekibuuzo ekyange kiri ku ngeri ya kiwotoka. Kiwotoka tutawaanyiza nnyo mu nnyaanya nnyo era atugoba ne ku nnyaanya ebika ebimu nga asira. Tulina ettaka eggimu twali tulima asira nga atukolera bulungi naye kiwotoka amutugobyeko. Nawulyako ku ddagala eriri organic oba nsobola okulifuna oba nsobola okuliyiga. N'abasomi bannange amannya agange Zenaroga Margaret Debula omusawo ku kyalo. Nva Kanyanya Kitambuza zone. Nze ekindeese wano njagala kubuuzaako ku bitooke kubanga tuze ku bya bulimi na bulunzi. Tugenda ne tulima ebitooke ne bireetebwa ebiwuka. N'otandika okubeera nga ettooke livaamu emmere n'ebeera nga emmere mbi ddala nga oginyiga n'ebeera ya black. Naye twagala tusomesa ddagala eryo lye tusobola okuteeka mu bitooke ebyo okusobola okubeera nga ebitooke bidda ne bibeera emmere ki ennungi. Nze ekibuuzo kyange kiri ku nkoko ŋŋanda. Enkoko kiva ku ki era eba erina buzibu ki? N'ebiika leero amagi 5, n'eyisaawo ewiiki, n'eddamu n'ebiikayo 1-2, n'eyisaawo ebbanga oba oluusi n'ebiviirako ddala, ate n'etamaamira, ate n'eddamu obuzze oluvannyuma emabega. Buba buzibu ki obwo? Kiva ku ki kyenjagala ommanya? Ate n'ekirala, nemba n'enkoko nga yo okuva lw'ogirunzi okuva obuto bwayo n'ekula nga tebiikanga ku ggi. Mulimu enkoko eŋŋumba oba? Ekibuuzo ekyange kiri nti musawo wayogedde ku buko mu nkoko inbreeding. Naye ate bw'obeera n'embizi oba ente ne zeezaalamu awo tewaba buko? Kasajja lye erinnya Steven nga ndi mutuuze w'omu Masiro Nankulabi. Kakati kyembadde mbuuza oba kyemanyagala tulambulirwe nga ffe. Nze omu ku bavubuka ba representing abavubuka kali ku kyalo kyaffe. Kyemanyagala obuuza ye fraction gye badde otulagamu wano bwe badde elaboratingamu ebintu nti omuntu otandika n'enkoko 5 twagala tulabe omuntu atuuka atya kuba wadde otuuseeko wakati ate n'okola ki no branching off. Twagala tumanye nti omuntu watandika n'enkoko 5 akikola atya okutuuka omwaka okulaba nga ziwera enkoko 7 kasanvu sorry kyetwagala omanya saida ti omuntu ali eyo mabega oba ali eyo asigaddeyo naye afuna motivation eraga nti bwe ntandise n'ekitono bwekiti nsobola ogenda nga nkibuildinga mpola mpola paka wentuka ku target gye mmanjaga. Kuba mwami Benoni Mwebe yenze tata Vanessa yamanyi. Naye ekibuuzo kyabuuzizza nze ngenda muddamu bwe nti nze natandika n'enkoko 2. Nagula enkoko natandika n'enkoko 2 enkazi. Naye enkoko ezo zaali zibiika. Emu ng'ebiika ng'emu egenda tandika obiika. Naye enkoko ezo bazinseera nazigulira mu Bulumi 60,000 n'amagi gaaku. Gye banguze ezo enkoko natandika n'enkoko 2. Kati nina enkoko 19. Kati ekyo omwami kyagambye okutandika n'akatono nze natandika na 2. Naye wendi mpangisa. Naye enkoko ezo nazisibira omuntu. Ezakula ninsigaza kati wakandi nawe enkoko 2. Emu yayaludde emu eriko amagi kati 10 eriko amagi 12. Agaliwo emu yayaludde. Naye oliwe nali nsibira enkoko eyo yali talina walundira ninzitunda. Nagulamu akagaali ako kolabaako mu nkoko zange ez'ebbiri bazinseera 60,000. Kale kyekyo okutandika niwo otandika n'enkoko emu kasita obeera ni neighbor n'enkoko empanga. Betty okuva mu nda z'abazadde ekibuuzo kyange dokita kiri nti ekiyumba ky'enkoko kyandibadde kifaanana kitya?
kyekibuuzo kyange ekisooka kubanga nyinza olowooza ngenda funa luumu nteekeyo naye ate kuliko obukwakkulizo so kye neetaaga okumanya biki ebyandibadde byetaagisa enkoko zeetaagisa ki okubeera ennamu n'ekibuuzo kyange ekirala nti tudiwaaminga ddi enkoko buli luvannyuma lwa bbanga ki nange nze mukyala Kabula Irene nga nvudde Kamwokya tupalish kyenjagadde nze okubuuzaako era nga kibadde nakyo kikyankutte nnyo mu babiro okulunda obumyu banawulira nga batugamba nti nga batusomesezzaako nga mukulu Isa nga atusomesezzaako n'agamba alina akatale akalungi akasobola okubeera nti ebintu byaffe in case tuba tubikozesezza tebibeera na ddagala eddagala kale ezzungwe nga tulina kukozesa eddagala eryaffe erya butonde kati nembuuza nti kati nganze nga bwe nayogedde nti nze nina ekinyegenyege ekyekwagala okulunda obumyu kuba era olw'emisomo nawulirako omusomo we guli nenkwata ekiyumba kyange nenkizimba nenkirekaawo nga tekirina bwekiri nga njagala kubuuza nti kaakati bwe mbanga nayagadde okulunda obumyu bwange nsobola kukola ntya okulaba nga neera nsobola okufuna amazima amatuufu gali nti buli kimu kikwatagananga bwe kirina okutambula ono myaya akoze eddalu so kati kyengezaako okugamba nti bwe tubanga tusobola okuba ne kaddata akatono ako nakati wooteerako ojja kusangako Isa okuva gye twatandikira ngenda kuddamu ebibuuzo nga bwe bizze oli yasoose n'abuuza nti nsobola ntya okutandika n'enkoko emmeka ne wabaawo eyanyambyemu nti yatandika na 2 amazima amatuufu bw'otandika n'enkoko 5 enkazi zibeera nnyanga za myezi 4 empanga erina kuba ya myezi 7 tutambula ffenna enkoko eneemu bw'enywa amazzi n'erya emmere gimala ekitono ennyo ebiika amagi 20 mu mwezi by the way kireetera enkoko zino obutabiika ndiisa nandabirira naye enkoko yonna esobola okubiikira omwezi mulamba nga buli lunaku ebiika naye ekizibu eri etya enywa etya esula etya kati enkoko zino ennya buli emu bwe tubiikira amagi 20 mu mwezi ge magi 8 amagi 8 tugaaluze tufunemu enkoko 6 tandikirawo okubala mu nkoko 6 tubeemu n'obukazi 40 40 tubulundira emyezi 4 ogwokutaano butandika okubiika buli kamu katubiikira amagi 20 gokka kiba kitegeeza nti amagi 20 ku nkoko 4 tujja kuba n'amagi 8 gy'emyezi zaffe 6 kati 8 tuteeke mu kyuma twaluzeemu enkoko 6 tuli mu myezi 7 kati 6 luno bwe tubaamu n'enkoko 4 enkazi buli emu etubiikira amagi 20 kitegeeza ku 4 ku magi 22 tuba mu magi 8 giri gyabadde emyezi 7 twongereko emyezi 5 si gwe mwaka already tuba mu magi 8 the question is ezaasoose 4 ziba zaakabiikirayo emyezi emeka 8 gaba gaakabiikirayo emirundi emeka kuba tuli ku feezi ya 3 ndowooza tukiraba nze ngamba abantu nti otandika n'ekitono ky'osobola abasinga balemwa lwa kutandika na kinene ate kyatasobola ku maintaininga kyekizibu kye tusanga ekyo nkizeemu nzirira ku kyenkoko maama agambye nti enkoko esobola okubiika olwaleero neemala neeyosaamu ekizibu kiri kimu ofaayo obudde ogitegeera nze onsanga mu nkoko nga ntudde ko nze naye gw'olya bubi
negonywa ddi ku mazzi nga twogera nayo ekireetera enkoko okusala oba okuba nti ekendeezeza 1 ogiwadde ku ddagala ly'enjoka 2 emmere gyeri erya mmere kika ki 3 erya bungi ki 4 amazzi enywa genkana ki olaba bubonero ki tuli ffenna enjoka zireetera enkoko okusala n'etebiika eryo tteeka bw'etandika okubiika ng'emmere gy'erina okulya si ye yeegibiikisa ejja bivaamu atedde mu stage ya growers tulina enkoko enkuroosinge olina akugamba akuwadde roko unless nga gw'ogyeyaluliza naye ezisinga kati eziri mu bantu cross addira enkazi n'agiwa empanga ya kroira oba n'addira enkazi ya kroira n'agiwa empanga ya loko gy'oyaluzizzeeyo ebiika bubiisi temaamira tebakulya ebinusu kroira teriimu muzimu gumaamira yeesindika busindisa emyaka ng'esatu n'esibamu omwezi gumu ate n'etandika eyo kroira ekyo bwe tuba tukitadde oli amboozizaamu enzimba y'ennyumba ennyumba yeetaaga ng'erina ventilation egimala abalina esimu za smartphone mujja kubiraba ennyumba bwefaanana abalina akatabo ako zimba ennyumba ku kusinziira ku busobozi bwe ennyumba ze zisembera ddala ku peegi ze zisemba emabega mweziri enzimba z'ennyumba ozimbisa makooko ozimbisa bulooka ozimbisa bubaati ozimbisa ttaka waggulu oseresa ki oseresa mabaati oseresa tegula oseresa ssubi ab'essoroti baseresa ssubi n'erira by the way neesanganga n'eyindi yabaseresa ssubi ekizibu kiri nti ennyumba eno gy'oseresezza amabaati erina kuba mpanvu ekimala kuba ebbugumu lino lyafekitinga enkoko n'ebyokubiika n'ebikola ki ennyumba ennyimpi yeetaaga bibroire byagala nnyo ebbugumu 24/7 naye zino layers loko tezeetaaga nnyo bbugumu so kati awo wonna awo tuba tukavarinzeewo entabula y'emmere twagirabye enkoko enkulu terina kusosa grams 100 n'entabula y'emmere kikulu bw'otabula enkoko ebiika tekiri advisable kugiteeramu munnyo gwe tuyita ogwa iodine omweru omunnyo ogwo omweru guzisaatawaza kye tutamanyi that's why broilers tuziteekamu nnyo guno omweru iodine ne broilers n'okisitula bw'oti myezi 3 nga n'ekizito wa kilo 4 awo omuntu n'alaba ki bwe tutambula era nekiki kye kitambula ebyenkoko bwe bityo bwe bifaanana obuko mu nkoko we separate them then mu bisolo kambagambe kino ekisolo ekikyasinze kuba na mpisa kyotosuubiramu kugamba nti inbreeding ebaawo yente n'embizzi that's why nti bwe tubeera n'ennyana ezaaliddwa ku faamu tesussa mwaka oba tesussa myezi 6 kati nze nali nkyakola ku faamu ennangabo nga bali bakima kya mwezi gumu abazungu nga gye balya ne sausage gye mutera okulya sausages basalamu ebyo eby'omwezi ogumu bakizaala ne bakirundira omwezi gumu ne bakisala kiba kigonda ye sausage gwe tulya abamu so in breeding what we do we separate ate onangambye weebusaana simanyi nampanyi nabagambye ye nampanyi gye naziika omukulu we yagira ali eyo oba kati oba RDC oba MP simanyi ngamba taata wange ali eyo so ekyo nituba nga tukimaze then wangi ekikwatagana ku diwami eddagala lino bw'obanga oziwa ne zinywa n'oziteeramu ne zinywa diwami ng'erina kubeera mansire naye gwalirina
bwebanga mu wiiki osobola oziteeramu emirundi ng'ebiri just for controlling and preventing the diseases. Tekikwetaagisa kuzigobaganya, simanyi nguze, simanyi Riverfast, simanyi nguze Diamond, simanyi nguze Alskex, simanyi nguze oyo yenna. It is useless. Buli lw'onoogamba nti ogenda kudiwaminga nkoko zo n'okozesa chemical, like it or not, zirina okusala. Kuba jjukira ndisoka ku affectinga glands ziri. Tuli ffenna. Kati bino ne bweba munaabagookya gitabulire mu mmere gy'erya oba gitabulire mu mazzi. Mu mateeka deworming it is monthly mu nkoko. Naye okutaliiko overdose. Kati bano abalina tanka amazzi nga gwe matambulira, just put it there. Tojja kusanga nfaana mu nkoko zo. Zigenda kola 3 in 1. Prevention, treatment ne vaccination. Mbagamba nti eri olina tanka ya liters 10,000. Kati bw'ateekamu liters ezo 6 we galigweramu yeddi. Zijja kubanga n'okwegema zeegema zokka nga tezimanyi. N'enjoka bw'eri ekikyafu ekireeta enjoka likisangamu yeefiirawo. Naye nga honestly bwekikwatagana ku deworming mu bali abaalemala it is monthly. Omusujja ogw'embizzi swine fever ekizibu kyagwo kiri kimu nti abasinga okugutambuza yeffe. Nze nva kufaamu eno ne ngenda ku ndala naye ng'enkoko ze zimu wabula bana naye nga engoye ze zimu ze tukozesa. Now bwe tuba tunaatangira swine fever, ekisooka mu byonna tujja kugula eddagala lye bayita biosafe oba seekyo. Noonya kye bayita oluwoko, ogattemu taaba, ogattemu galiki, gattamu muluko. Kyetaagisa ndowooza kiro. Obifumbe. Bw'omala okubifumba ne byesera, fuuyira ennyumba yo yonna. Oluwoko, ekirala ki? Ekirala muluko. Biosafe tumuteeke wabbali. Ddira oluwoko, ofune taaba, ofune kye bayita muluko, ofune galiki, obifumbe byesere. Bw'obifumba ne byesera bikamule, fuuyira ennyumba y'okugyetoolooza nga n'embizzi zo mweziri. Tukwataganye. Then oddira eddagala liriffe lye tukola oziwe zinywe. Ebiriwa mumukatabo mu ebiri. Nabagambye dde omuti gwe bayita muluko gwe busoga. Muno teguliimu ngunoonyezza. Kati bwe kiba kiganye gula biosafe. Singa saagala biba wasandi bibabuulidde. Funayo mukwano gw'omusoga omubuuze muluko kyeki. Tuli bumu. Naye bw'oba togufunye gula biosafe. Muluko ono ekimutwagazisa kye kimu ku kye tutabula ku ddagala eritta enkwa. Tukwataganye. Era nammwe ab'ebitooke ebiwotoka, simanyi ennyaanya ziwotoka, simanyi kiki, yeemu ku keni. Mbagambye nti nze bampeereza busigo, naye nga bamaze kubusekula bali basiiwa, nga bamanyi bwe banampeereza obutali bugire, nja busimba n'ebikoola byenfumba. Kati gwagamba mbu oli eyo ate nze simanyi kiwotoka ntawaanya owedde. Muluko bampeereza nsigo ze bamaze ate n'okussa. Byenfumbiramu biri ebirala. Bw'oba ogenda kusimba n'osooka nonnyikamu ensigo ezo z'ogenda okusimba. Tugenda kusimba nnyaanya, zijje mu bed
mu bbaafu, teeka mu amazzi mu bbaafu n'eddagala eryo zituuzeemu, ogende okusimba. Onoogenda okusimba ekyo kye muyita mbu kiwotokwa kaba kawuka akali emirandira, tekiva waggulu. Bw'osimba awali akawuka ako akaleeta kiwotokwa, akawoowo kaako kokka kajja kutta akawuka kali. Togenda kusanga kiwotokwa w'osimba. Oba okufuna ebisosonkole by'amaggi, kiwulidde, wogenda okusimba nga mulimu ekibulamu. Singa kibadde nti kirwadde zonna zandiwotose, naye wooba osimbye wewaba wabulawooko ka tukwataganye. Kati gwe olw'okubeera on the safe side, kati gane ebikunegune ebisosonkole by'amaggi bifune mu bungi, byokye obifunemu obuwunga oba ensaano, teeka mu mazzi nali n'eddagala. Togenda kulaba ku kigambo kiwotoka, bwe kinaakulumba nga tusala amagezi amalala. Oba ntula, oba bbiriŋŋanya, oba nnyaanya tu. Bw'oba osobola okufuna buno obunyaanya buno obutini, babuyita bunaalo ng'afumba, bumalaaya afumba, obwo oba okakuule konna okakamulire mu mazzi. Bw'oba okakamulidde mu mazzi, amazzi gaamu ago g'okamuddemu ako kamalaaya ako, buli wogenda okusimba yiwawo. Mwalimu busanzeeko nga buwotoka. Kati ffe byebimu bye tugatta muliri. Wangi? Okufuuyira ennyaanya bright ebikoola byazo byennyini bye tukozesa binoge bikuŋŋaanye byokye evvu lyabyo, tabulamu kamulali, genda ofuuyire ennyaanya n'akawuka akagirya byo simanya mmogo. Kati ebyo ebya mmogo nabyo kikasasiro, lwakuba nti ebintu ebimu mulimu abalemerako n'atasobola kugamba kintu ekyo. That's why nti ebimu byannemerayo, naye nga kati buli kyolaba okwo ng'oggyeko okugamba nti ekitooke kikaze. Bwe kiba kikaze tokisuubira nti bwe naakuwa eddagala eryo kinadda engulu. Toli ffenna kiringa ng'omuntu okuŋŋamba nti enkoko yalemadde amagulu, nti bwe naagiwa eddagala enadda engulu, okufa tefa nsotoka, naye esigala nnamu, esigala nnema. Nina ali eyo oba sayidi yawo oba yempigi yangambye alinamu enkoko ziringa 3,000, naye obuzibu obuliwo nti ezimu zaalemala, eddagala linaaliza engulu. Konze ku kyalo eriyo okubalema nti ye konze ojja kuŋŋamba nabo nzije mbawonye. So kati bino byonna bwe tuba tubikoze, twagala omuntu kyasobola okukola. Mulimu emiti egiri eno ng'ebusoga tegiriiyo, ekyo mukimanyi. Twagenze okutuuka embalala ng'ebimu ebiri eno ng'eri tebikola ki. Kati nkwatagana n'abali eri ne mbagamba, kati kiringa ng'omuntu okumugamba nti njagala butanga, eryo n'atabumanyi. Naye ng'akatanga ako kyekimu kugisimusa ettaka kyotayinza kukkiriza. Akatanga tekabeera wakalu. Ebimu ku bye tukolamu ebigimusa katanga, potongereza omusulo n'ebirala. Just tubikumira wiki mmeka? 3. So kati eyo embeera mwe tutambulira. Awo gwalina ebitooke mbu biwotoka, njagala kyolabe kitandise okukala endagala, kiteme ku nkolokolo bwoti okisitule. Kati awo ekikolokolo we kitandikira, jjukira mubaamu ekiwuka ekiringa ekisaanyi. Temulowooza nti kikala bukazi. Bwe kiyingira muno n'okitema bwoti, ddira eddagala eryo yiwa ku kikolo bwoti kw'otemye. Bw'otemawo n'oyiwawo eddagala eryo, mala obikkeko olugogo, ligenda kukka wansi, kigenda fiiramu ekikirina nti tekigenda kufa. Era kivaayo mu bujinga bwakyo ne kidda waggulu kisanga kiri awo kifudde. Naye bakugamba mbu simanyi kisigule, simanyi kikole kitya. Kati enkumbi gy'ogenda okukozesa okusima eno, gy'ogenda okukozesa ate okutema kuli, ojja kuba wakitambuzza dda.
kuba tomanya amagi gaakyo gatambuzza otya. Tukwataganye kiringanga n'okuddira obwambe buno obusala. Ebimu ebyo biri vairo. Amazzi gano bwe gakwatagana ku kino okubanga ekiwuka tekiriimu kijja kkala. Tutambula ffenna. Ebyebitooke maama ngambye oluusi eminwe egimu gikaluba, egimu n'ogitwala nekifuuka ejja yero. Obuzibu nti ebitooke ebimu bye tuyina byozeemu. Wano we tuli Kawanda Namalere. Tutambula ffenna. Naye ate ekizibu mu kyo oluusi mu byonna eddagala lye tufuuyira mu nsuku zaffe. Kuba bw'onoofuuyira okutta omuddo, eddagala lino lijja kuyitamu lituuke mu mirandira. Bwe linaatuuka mu mirandira, okusika amazzi gano gagende galiise ekitooke n'eddagala mwe ligenda otambulira, kitooke ki automatically kijja kuba kirwadde. Matoko gasangemu obwa black, agamu gakalubenga mayinja. What we do, tukendeezeeko ku bomba enzungu mu nsuku zaffe. Eri ebweri eri ewaabwe tebiriiyo, naye kiri mu centro wano waffe. Tukwataganye kizibu okusanga ettooke eriva mu western nti likaluba. Afadhali libeere eryeru, naye ebyokukabula tebikaluba tebikola ki? Naye genda wano eruweero obanga alidde amayinja mu muceere, n'otuuka n'okubuuza omukazi leero wafumbye mayinja wafumbye eki? Naye ng'ekika ky'emmere gye yafumbye ery'ettooke liri eryaffe ery'edda, naye olw'okuba nti waliwo eddagala eryayingira mu mirandira egyo ne litta ate kiki ekyandikoze ettooke liri. Tutambula ffenna bannange. Awo wo ne tubanga nawo tumazeewo. Kaakati bamunaabagooca magulu mampi. Swine fever tumutangira. Swine fever tumujjanjaba. Okutangira bye biri bye nabagambye. Bimuluko, luwoko, taaba, galiki, ebyo bituyamba kufuuyira wonna mu compound n'ennyumba weeyita. Nayo ne bw'onoogifuuyirako togenda kusanga kawawa wadde enkwa ku mbizzi. Just for controlling ezo parasites ezo. Kati bwe kidda mu kugamba nti kugema tunywesa nywese, ak'olunaku tetukanywesa naye tutandikira ku wiiki. Eya wiiki totagala mbu simanyi njeetaaga ayani. Just kaweeyo miruzi 10. 1 ebya ayani totagala nabyo. 2 swine fever ojja kuba ogemye. 3 anthrax ojja kuba omugemye. Bulusero ojja kuba omugemye. Ng'okawali just miruzi 10. Tutambula ffenna. Then bwe tugamba nti zino ezikuze, bw'oba tosobola kulinywesa miruzi 5 oba 10, waliwo agakambwe. Funa maize brand gy'ogenda oziriisa. Funa miruzi 2, teeka mu lita 5, tabula mu maize brand wo yenna gwe zigenda okulya. Ziweere ennaku mmeka? Ojja kuba ogemye, ojja kuba ojjanjabye n'okutangira. Teri ddagala lya swine fever mu nsi yonna. Teririiyo zungu. Nga bwe taliiyo ddagala lya Newcastle mu nsi yonna zungu. We nagambidde nti bano bwe baali bajja okusomesa bansanganga n'obwongo bwange butoola. Ne mbagamba tugezese ne lino. Kati mu kugenda okugezesa bansasula nga nabo bakakasa nti kituufu nene eriyo omugezi. Neewuunya okubanga mu Uganda nze eyaliyo. Ne kale akazoole ke tugenda tukola nalabiraawo ng'eri yantaddeyo, saamanya naani yanteekayo. Bwe mbadde nga ntambula naye okuva e Kamwokya, bansanga na Kamwokya. Ne baŋŋamba Isa yali wakonze ate oba nazizza ki? Nti waliwo abakuyita, waliwo abakulu, waliwo baagala mugende mugezese, konze ku ki?
nti ku plant medicine nengenda naye bunaku bampanga 3,000 nenkomawo ne kutiya yesente nga accommodation bansasulira bambaliranga nti roji ya 5,500 nze nafunayo 2 ate nga bunaku bampe 3,000 kale nemmanya nti kyenakola naye olw'okuba nti obuzibu nti nga bwe mumanyi Uganda bwetambula nasooka n'ensirika olw'enkokola naye yonna gye twaligezesezza. That's why nti gwe bw'oba olyagala busuulwa wuuli gw'okubira. Nze oyinza okunkubira n'otonfuna. Honestly speaking, omuntu okunkubira essimu n'engikwata weesunako kizibu kuba ekyewuunyisa nti waliwo lwentamma gye nga baku Salt, gye nga baku Metro, gye nga baku Biraali, gye nga baku Pearl, gye nga baku Impact, gye nga baku Delta, gye nga baku Tagi. Si kati ne ku Living Agriculture nga Channel gye nga ba eyo Channel buli ansi zonna zigiraba. Kati awo bw'onkubira n'esikwata ate kyembasabamu mumwe abali wano bw'okuba ng'osuubira linnya lya Isa oba ddoboozi lya Isa nga si yakutte oluusi ajja ti agikwata oyi musiru malaaya eno twagala Isa gw'okwata essimu naye nga ate gw'oyita malaaya yayinza okugamba ky'oyinza okwetaaga. Mulimu abantu abatalina mpisa era ye yagaana ezange tazikwata yakowa abavuma oba oli Ssaalongo bw'agikola oyi musiru eddoboozi lyo ne lya Isa tetulyaga kati naye ne bwebeeraawo takola ki aye ne mumala ne mukubira oyo. Mulimu abamanyi ennamba yo babamanyi ennamba y'oli oba oli kasajja kagaba essimu tekakwata nti naye lwaki takwata situmanyi naye nga mu bino byonna kye tunoonya twagala omulunzi alunde ng'afunamu. Embizzi tugirundira emyezi 6 bw'esooka n'esala togisaavinga eddemu ogwokubiri don't serve it bw'esala ogwokusatu giserving. Embizzi etwala emyezi 3 weeks 3 ennaku 3 n'essaawa 3 okuzaala. Tesussaawo lw'ogiservinze siwandiika essaawa ziri mmeka nti bweziti lunaku kibwerutisa bw'eba eneetera ng'omanya nti ebula essaawa nga 4 ezaale be around ate eri eggwako yeetaaga nnyo okubanga ogiwe emmere egimala naye bw'eneetuuka okuzaala nga emmere teridde egenda kulya byana byayo kuba tugirabiridde. Buli nnyonta evaayo bweti mwana tosigiranga omuntu munaabagookya n'akugamba yazadde gwe bw'otuuka tobuuza bwana bala mabeere. Buli erivaayo bweriti mwana okujjako waliwo yazaala 10 kati gonna gaayiwa oyi namugamba yazaddeyo na 8 namugamba gundibeera mu kumpisa Isa yatugamba buli bbeere erivaayo mwana kati ongamba 8 obumu yabulidde. This is the type of people you have. Tukiraba buli nnyonta evaayo ya mwana bwe bwesimbu bwe twetaaga yeetaaga okubanga eyonseza emyezi emeka mu bulambulukufu bwayo naye ng'ogigabirira bwezaala n'olowooza ebanga ewezeza emyezi 2 ng'eriggwako tandika okufumba essunsa erikuzekuze teekamu kaamukene eryeko enyweko enaagenda okuzaala ng'onoonya katale k'amata ga mbizzi gasukka obungi waliwo ebizaala nga tebirina ki exactly kati gwe tandika waliwo yangamba tolina magezi konse nnina gwe tesusa kilo 3 edde erina obwana oba erina eggwako osima busimi wano wansi muyiwo muneebeera ku nguluko
no tutangira amazzi obutayingiramu tusereka okujjako abakopi n'abaavu bwe balekanga kiggule naye bw'obanga okozesezaayo emuko gisereke ng'ogenda teekamu bugumu kyetulekanga kiri unroofed kyekisemintinge but I don't advise that ekisemintinge ne bw'oba oli muyonjo otya kijja kuwunya bwe kifuka ne kipamaawo kijja kuwunya ne baneiba basinga so kati ekikwatagana ku mbizi ezitawaka oyo bulusera oba okuvaamu amawako oba okuzaala ebyana ebito oba ebifudde bulusera bw'ogirabanga ewase giweeyo miruzi 2 enywe bw'eba tennawaka n'olabanga esaze giweeyo miruzi 2 enywe togyongera kwakubiri ekikwatagana bulusera yenna buguma mu bakyala bayira bwe musujja ogw'omu lubuto muli oguleetera emito obutawaka n'okuvaamu amawaka esi bulusera mu bisolo ntambula ffenna kati ekikwatagana ku nte tulina obulwadde bwe tuyite bwa foot and mouth buli vairo bwe ziba ezewuwo nga gyeziri buli nte erina kunywa miruzi 3 then bw'olabanga etandika okuyiika amalusu ginywese oba ddira emmere gyegenda okulya oteekemu eddagala oba amazzi gegenda okunywa amagu ago gagenda wonerawo nabwesi olwekyo ekirimu ezivaamu omusaayi mu nnindo obulwadde babuyita anthrax kuva ku misiwa gisiige nga gisiiga omuzigo obwo obulwadde ojja kale ebikwatagana kawawa kyekiri kyembagana nabagambye luwoko tab ebyo byoba okola fumba gifuuyire oba tosobola kufumba teeka mu mazzi bimalemu ewiikisi 2 tugambye ebikoola njagala buli kimu ekikoola kiremwemu mwaba akawawa n'enkwa bw'oba obifunye bifumbe mu lita 10 byesere kati ezo ez'enkwa teeka mugundiyo mukadomola funayo tampekemu teeka mu lita 2 gifuuyire live oba seekyo gifuuyire nga tolitabudde ne baba batenda nkwa kuba nti tezifa bwegaana okufa ng'omanya eriko emizimu ebibuuzo ebyambuuziddwa ndabanga ebiweddeyo akwatako 5 n'asasula ku TV asatu gaba gakoze naye ng'akatale k'obumyu weekali kawabe ewandike yaawo eriyo abwagala naye nga buli naku ayagala obumyu obutaka wansi wa 50. Terms and condition temuliimu nsungu bw'otuuka wali ensambya awo ku embassy ya America waliwo kwe tuyita green market organic market oyo omuyaye gyatwala ebintu nakati bugga buli kimu naye bamala kukebera kyotutteyo ne bwe mubaamu 5% nti ddagala zungu byonna nga bagoba kati nze ebisinga okunnuma be babituguza naye bo tebabirya kizibu okusanga omuzungu ng'ayimiridde ku mudaala gwa kuloya tekisoboka ata ofuleeya era abuuza weyakaniwigetina lokokike waliwo omukazi yalinga avula ebibizi awe wandekera naye lwe yagendayo bagenda okukeberanga ezaaliwo zonna zaalimu eddagala yagamba bonevakamba yensonga lwaki tugamba nti nembeera enkale girikonze katugula eddagala betunaatambula nabo mbagamba kino byembagamba ebyo bya YouTube ababiraba sibamanyi naye koluzi zenfuna across the world banti nga babimbuuza bwe mbagamba amagye ag'enkoko eŋŋanda sibiri wano mu Kampala
oli yangamba ayagala amagi buli lunaku oli osobola okumuwa ettula 5 oba 10 ne mugamba oli musiru ogayise ganzungu nagwenyuka nengende wa genosale ne mugamba afande njagala kyuma kipaakingako kuyambuza mulina meka mpozi nenkola research mu district 6 twalina enkoko emitwalo 15 kitwalira essaawa enjaga bazisa ziziwedde Masaka, Mukono, Mpigi, Kayunga zino ezeetoolodde wano 6 nga tulina enkoko eguwedde emitwalo 14 nga bazisalira essaawa etya nentwala lipooti nagamba Isa najayo taaba naafuuwa nga kitegeeza nti ateekemu ssente mu nkoko mu district 6 nga bageresalira olunaku essaawa emu kati ate enkya ali tulinda emyezi emirala 4 ngera tulinda nkoko negamba kontonayole nandibadde sitambula nti tusomese naye ekikwatagana n'akatale ate where we are going abantu baagala enkoko zonoolunda erina valuadisho ebiika amagi oyaluzeemu akoko k'oyaluzizza bano abazungambu twagala ka mwezi 1,000 wookayanira nkuteera mbwa oba ozze kulambula bano abaagala enkulu kuba bwe butuuka mu maaso tujja kutuuka nga muguntu kye twetaaga ke katale nze kikwatagana n'akatale k'amagi tekisobola kuggwayo oyo abimanyi ewaabinabina batuuka n'okubaguza amagi amavundu giri balingamba enkumi omanyi fe abagwaga otambula nnyo n'ogenda awantu omanye kiki ekiriyo nagenda n'ebina byange nesooka nensimba layini munanawulire obaako kyokola ate mpeka omanya mukiki bwonya mulimu abantu betusanga mukomera nga mulowooza basibe bamutaddeyo kubega bali mukomera eryo tteeka kati nze nyinza okubagamba nti nali mubalokola abannuggwa ninga ndi musiraamu naye ng'ekyali kintwazizaayo okulaba kituufu bakola gyebiri oba bya bufere oba kituufu ne sente babbanziwo namalayo ensinzi mubalokole bennatya bannuwa sente zaabwe bazisondera awo juzi twali ejjinja ye mulokole yekka omukulu w'abalokole bwe nalaba nga avudde entebe ajjidde mu helikopita jinja yonna yawuuma nendowooza bawere namba tuli kuki nti kyekyo nti yewannuwa naye ng'ekyantwalayo okumanya balimu olufere oba teri mulimu gwange olwaggwa n'enkoma okonze bali kwalaali kati nze buli wamu ŋŋenda buŋŋamba nti genda musaba onzija owaye lwakulabye naye twagalayo enkoko eya lujumba oye bwenkole wo akasimu kakaabira ayinza okukuba omuko kuba ogenda kuba n'ekiri munda kati bino byonna bwe tuba tutambula nga tulina bye tunoonya ewabinabina mbagambye nti binabina akolera wano zamalabo gakitange egali wali naye nagenda ndabe mudisebwa biri bitya ejjirimu enkumi ensi kati omuntu okuba nettule 10 n'oziteekaawo tezisobola kumala lunaku ne bwogamba nti bulijjo litunda 10 ensi bavaayo ne bajja ne batwala n'agenzu ne bagabakubya nti bannayuganda babamanyi so kati ekyo kyonna tunoonya katale kati maama ow'obumyu nze mwana wattu nze n'akamyu nina muwala wange akaagala n'okusinga enko era agamba rabit tiye eddagala erijjanjaba obulwadde bwe tuyita obwa buloti okuzimba embuto buloti kireetebwa mu mmere gye bulya gwa bulunda bw'obuba nga bwozeza emyezi 2 tala muwogo oyandike gwe bayita mutere bwakala buli buba nga buzibye buli kadeeka teekamu akabajjaka kasule nga kalya tekajja funa bulwadde bwa buloti bwonna ata coccidiosis ata okuzimba naye nga n'endiisa y'obumenya zibikoola
buwe buli n'omuddo omukalu hey. Abalunda enkoko namwe abalunda ente mulekere okutwala ebisolo byammwe ku ttale nga kukyaliko omusulo mupromotinga nkwa nanjokka tulinde omusana gwako omusolo gukole ki bwe ziba nkoko bw'oba okudda omuddo gwo ng'olaba oyi toyina budde guleke wali kuwotokeko okwo olyoke owa enkoko zo oba okuteeka mu munnyo omunnyo tegukwatagana na magi ga njoka zonna nfaana kowulira embizi ng'ekolola ezo njoka n'okusituka obwoya buli kiri omuddo maama tokigeza ku ttale ebyo bye mugamba mbu njigeze ku ttale nga nange bwe ngenda okuliba bundi amabwa okusituka obwoya okuddukana waliwo omuyaŋŋamye nti akafiisa ente embuzi 6 naye ng'ekizibu mu kyo azikeeza ku muddo naye nga n'omuddo engeri enkuba gyebadde etonya mulimu egimera nga gyabutwa so si buli wamu nti olina okuzitagira